Mu njogera ennyangu oyinza okugamba nti Sylvia Nakayima yafuna olubala olw'olubeerera anti enkovu zonna zimwetimbye mu feesi nga kw'otadde n'obutaba na liiso lyakubiri. Ono w'emyaka 33 okufuuka bw'ati gwali mwezi gwa 8 mu 2010 ennamasuba gye yali awangaalira ow'ettima gye yamusanga n'amuyira asidi. Asidi yamwokya oludda lwonna okuva waggulu okutuuka wansi. Eyamutuusa ku kino Nakayima agamba nti yajjira ku mugongo gwa bba bwe yali ava ku mulimu. Yajja n'omuntu gwe tutaategeera. Kati bwe yali ayingira mu nnyumba mutikula akaveera ke yali akutte nkateeka mu nnyumba. Mmala okawummuza nkomawo nzigalewo. Mba nzigalawo nga nsika oluggi nzigalewo nga waliwo asika yaggulewo. Kati nagenda okutunulayo bwe nti ndabe ki ekisika. Omuntu nga ayambadde bbulaaka n'anjiira ebintu. Olw'okuba teyasooka kumanya byali bimuyiriddwa tekyamulobera kusooka kuyingira mu nnyumba abuulire bba. Kyokka agenda okumutunulako nga yenna afuuse wabitanga kwe kulaya enduulu. Nenzirayo ne mugamba ye oze naani ko ye tewali. Namubuuza buzibu ne mugamba banjiridde ebintu biringa obuugi bibalagala. Kati yagenda okuntunulako mu maaso nga ndi mu kala ya pinki, white, green, yellow. Nangamba ye kiki kino. Kati naati naggalawo n'akuba enduulu. Abadduukirize nga batuuse be bamuyamba okumuwa ku bujjanjabi obusookerwako ne balyoka bamuddusa mu ddwaliro. Mu kiseera ekyagamba nti omuliro gwe yali awulira nga gukirako ogwa ttanuulu. Ne bankwata ne banjira amazzi ebidomola 3. Nga ndaba mpulira omuliro mungi nnyo ne bamala ne bantwala mu ddwaliro Ensambya. Ng'atuuse mu ddwaliro agamba omubiri gwe gwali gufuukafuuka buli ddakiika mu ngeri ez'enjawulo okutuusa abasawo lwe bamukalakatako olususu oluyidde. Naye nga buli kaseera neeyongera kuzimba. N'enzimba nzenna n'enzirugala nga olaba eyo bbaaga. Eddiba ne likakanyala nga wolaba eri ente ekkalu. Ne batandika okugenda nga bawaatako eddiba erikalu. Nga wayise ennaku 2 eddwaliro lyamulemererwa ne limugoba yogayoga mulago. Ne bamala ate ne batugamba Ensambya wano tetugenda suula mujjanjaba tewaliwo basawo bamanyi kujjanjaba ebyo omutwala e Mulago. Awo ne ngenda e Mulago embeera e Mulago n'ensangayo abazimu ne baddamu ne bampaatako nzenna. Mu kiseera kino ono yali lubuto kyokka nga lukyali luto era lwatuusa kukula kutuusa ku ssaliruzaala ng'akyali ku kitanda ajjanjabibwa. Nali lubuto nga lwa myezi 2 n'embeera e Mulago olubuto ne lukula tuli ku kitanda namalayo emyezi 6 era namala omwezi gumu nga nvuddeyo n'enzaala. Ono n'okutuusa kati ebirowoozo bimugamba nti mujja we bwe baali baagala ku musajja omu yamutuusa ku kizibu kino. Alabika oba mukazi we yayinako omukazi bwe yagalamu bali abaana abasooka oba yeye kuba tetwamulaba tetwamumanya. Agamba mu kiseera kino bino byonna we byatuukirawo tewaliwo kusikamugwa wakati we n'omwami we era nga yali akyali mugole. Yali ng'akola bulungi nga tetulina buzibu bwonna kuba yali akampasa advisor omwaka gumu nga tewali buzibu bwonna. Newankubadde bba yaliwo mu mbeera yonna ey'obulwadde era nga ye yamujjanjaba oluvannyuma ng'awonye ate yamusuulawo nga mu kiseera ekyo baali bawezezza abaana 4. Yagenze nga baana bakuzeekuze n'atandika okwekyanga n'agamba kikyagala beera naawe. Ngamba sigenda alemera ku muntu omuntu agamba tekyagala beera naawe reddi nafuna dde obuzibu. Wano we yamanyira nti obudde bwali buzze ku bunnaabwo nga yalina okussa wansi okwetya n'okutya okubeera mu bantu akolerere abaana be basobole okusoma. Kye nakola ne ngamba wadde ndi bwe nti sigenda kutya nnyo bantu kanoonye ekyokukola kuba kati nga ndaba tusigadde n'onnoonya lenti n'onnoonya ekyokulya n'onnoonya fiivu. Newankubadde yawadde awaddako embeera yatuuka n'egaana okutuusa Mukama lwe yamusinkanya ekitongole ekitaba bayiriddwa asidi ne bamukwatako era nga kati empagi kwe yeesigamye. Nasooka kutya kuba nze katyanga nva mu ddwaliro nfunye ebitongole ebiwera nga 10 nga buli kimu ekijja nkigamba kadde twagala kukubako ekifaananyi twagala okuba ku buyambi naye nga wekigenda tekidda. Nga bwe bagamba nti ebigambo tebitta abantu bamwogerera ne bakoowa
era ng'agamba emirembe agifuna nnyo ng'ali mu kitundu we baamumanyiira. Kyova olaba bitera kugenda mu bitundu bipya. Wano empangaaliddewo mpezezaamu n'emyaka 10. Okuba buli ogenda mu kitundu ekipya abantu basooka kwekanga bakudduka buli omu akuyita bibye abamu bakuyita laba kino laba ekitodde n'abakulu bakugamba laba oyo bamwokya nga yagadde bba wa munne. Kino ng'okivuddeko ono agamba okusomoozebwa kungi kwayitamu olw'endabika ye gye yafuna obukulu. Ogenda nti osaba omulimu bwe bakutunuulya nga bwe bandaba bagamba oyo tasobola kukola tetumuwa. N'abamu batwennyala bawagala b'obanga oba ekiki. Kati ono agamba nti yeetaaga omukono gw'abazirakisa okusobola okutambuza obulamu bwe ko n'abaana be. Nenanga olumu binnemerera fiizi nannemerera olumu lenti nannemerera onfuna ekyokulya oluusi lenti agaana onfuna lenti oluusi fiizi n'agaana ne batuula. So mbadde nsaba omuntu ali eyo ng'asobola okunnyambako annyambeko. N'amateeka ono agamba nti geetaaga okwongera okumyumyula okutangira abantu abagufudde omuze okuttattana bannaabwe. Singa bakwata ku muntu atunda afidi oba ayokyezza munne naye bamuteekeko etteeka nti oyokya munno tukola kino. Bulijjo obutabanguko mu maka bukosa abantu bangi mu ngeri ez'enjawulo nga waliwo n'abatuuka okufiirwa obulamu bwabwe ate abalala ne bafuna enkovu ez'olubeerera. Jennifer Kabaale, Agaffeeyo ku Spark TV.